Ba producer chabali wa? So far we know producer Ronnie, Bad Beats. Bad Beats. All right. Njagala Alan weyanjulira abantu. Abatulaba abanya n'eddoboozi nze Alan Hendrix ali Pepper Daddy, Young Male. Lwaki Pepper Daddy? Pepper Daddy ly'erinnya nalijja ku twali mu vibe nga tuli mu studio. Ne omanyi twali tukola oluyimba. So ate mu oluyimba mwalimu ekigambo nekinyumira nnyo. Ate nga mukwano gwange bamuyita Moscan, producer Moscan. Oh, Moscan. Moscan. Nga yeyita Uncle Daddy, something like sijukira bulungi. So we got it from studio. Okay. Nembagamba manyi kati ngenda kufuuka Pepper Daddy. Ate not only in words, at time T nja kufuukira ddala Kamulali. Nti bamanyi sente. Omwana wata Pepper Daddy omwana alina sente ndozanga balowooza oyogera ku Pepper. Anyway, it depends on what manyi kati kiri version bbiri bafani baffe gobawa kya version bbiri kati mpulidde Kamulali ate ne sente kati byonna ati kati bafani baffe bo obawa gwe kyobawadde bo ne ba translating to what they see nekyo n'osobola okukibeera kyonna nsobola okukibeera nsobola okubeera Kamulali ate ne sente so kubeera nazo. Kamulali ng'okaawa mu ki mu musical ng'oli of course in the perspective of music. Yes. Ate Young Male kijjirawa? Young Male, I'm inspired by Bob Marley. Bob Marley. Yes. So I decided to call myself Young Male. Yes. Okay. I can do all kinds of music. Yeah. Just that nti sawa za kubala space. Yeah. Let's take it there. How there is an open space, you penetrate through. Let's take it. Yeah. I would give you an example of Afrobeat. It is so much congested. Yeah, true. It is a gun. That is true. Africa-wise. That is true. So okuba Afrobeat n'omukakasa. Yeah. Olina okuba ng'omanyi ne bw'oba omanyi actually ne bw'oba omanyi nnyo omukuba kikubeerera kizibu. Ate the kind kyekimufula obuzibu abasajja bakwatawo akajji bakagala nedda. I will tell you, I'll give you an example. Omuyimbi waffe wano e Uganda asobola okufulumya oluyimba olulungi nga lwa Afrobeat. Good production, good video, nga buli kimu kiri nice. Then omuyimbi w'e Nigeria nalina afulumya oluyimba nga lwo luli moderate. Ate oli n'akuba nnyo okusinga owa wano. There are many factors in play, I would say. Of course, not forgetting capital-wise. Finances. Kubanga bamu abantu balina ekintu kyebeerabira nti music business eringa any other business. Nti totandika butandisi business nga totaddemu ki? Sente. Ate ne music kati watuuse yeetaaga sente nnyingi to start kuvaayo. So bali bakwata obuyimbi bwe ne bamupushinga n'akuba Africa-wise. Goli wano okubya oluyimba olulungi and you have no capital. Abanigeria bano nga tetunagenda mu music wo Abanigeria bano batusinga ki Alan? Ati gwe bayina naffe wano tumuyina bulungi nnyo wano mu Uganda and East Africa. Ennyimba ze bayimba si be basinga okubeera n'amaloboozi amalungi. Trust me. Abaana wano we bali mu East Africa, mu West Africa gye bali abalina amaloboozi amalungi. Si nti be basinga okubeera ne ba video directors abakabi. Ekyo nawe okimanyi? Nkimanyi. Tubalina wano ba video directors. Si be basinga okubeera ne ba audio producers abakabi. But why are they up there? Why has Burna Boy gone to BET? Why not our own? So mulimu a lot of factors. Era nga bwe nkugambye bibeeramu nnyo ki? Sente. But otherwise now I want to jump because the government has started to realize the importance of music. So hopefully like in the next 2 to 3 years. Olowooza si mmwe mu abayimbi mu abafuula industry eno ba invest okubanga tebagitegeera? One, I think ku bayimbi baffe ab'e Uganda tukyali ku kikwate. Tukyali ku audience yaffe ya wano. Ye Uganda. Gwolowooza bali abasajja aba Wizkid, ba Burna Boy tebalina local language?
Baina. Why do you think they stick so much to nyimba zabo? However much ate bw'olya ne nyimba zabo zirimu broken English. Yeah. Why do you think they stick to sing English? Simanyi kabadika lyao. Kati akabadaka lyao, we need to accept the fact that English is an international language. Oh. Oshitegedde. Yensonga lwaki ne bwe nali directing oluyimba lwange olwa We Are Tired. Strictly. Netula ne styles ne mugamba saga kigambo n'ekimu eky'Oluganda. Hey. And I want to prove the fact that even people who don't know English, nti omanyi, this is a fact, nti out of 100%, you take it like 65 to 70 are youth. Yeah. So the youth, out of 60, as a matter of fact, about 50 are learned. Yeah. It doesn't matter the level of education you've reached. Omwana ne baba maze P7 not dropping out. Abayina oluzungu lwamanyi. Yeah, that is true. So ensonga lwaki kati nga Lucky Dube yatukuba ennyimba ze nga oluzungu lwe luli simple, but even someone in P5 or P6 can sing his songs. So kati that's the kind of direction now. Those are the rare cases. Sinti buli omu alina omukisa bro. Osegedde. Ebyo bibaawo wabeerawo emikisa egibaawo. Naye basobola okuleetera wano beat nga beat yakabi nnyo naye nga agiyimbye mu Luwarabu. Golooza Abawarabu tebalina nnyimba. Balina. Oli baddeko mu bbala nga bakubuulira Abawarabu. Webale. Naye okwata beat y'Omuwarabu n'ogiteeka mu Luzungu. Ne mu America esobola oseeringa. So tulina abayimbi bano tulina okwapreciatinga Oluzungu. That's one. Yetukola byonna tubikole naye nga tuteekamu at least. Teekamu verse at least. But still, simplicity matters so much. The simplicity, towa abafaani buzibu. Nti alina kuwuliriza oluyimba lwa 100 times oba n'atwistinga the lyrics. Oshitegedde. Ng'ozimba bw'oti ye n'azimba bw'ati. Oshitegedde. Simplicity. If it is house, let it be house. Tugende ku kya music wo. Of course I apply things that I learned at the moment. The applications I'm building. They are there. Kubanga why I love doing software anti chikuwa that space of not being used. Nga tebakukozesa ng'osobola okwekozesa. So and I'm always making research. Anytime ulanga nekintu kyenkoze, don't get caught unaware. Then ekyokubiri, I'm concentrating more of music because I love to sing. I have all the passion. I'm always nonyereza ku sounds empya ennungi. I'm always looking out for talents. I have a lot of talent around me. So I'm concentrating on music, but not only kuyimba. At the moment I do beats zange I start them on scratch. Zimu zazitandika. Nempita Vad. Vad is my producer currently. Nga Vad kati nina kyenasuze nkozeewo. Tandikira ku ekyo. I'm having passion of directing. That We Are Tired. I'm partly the director of the video. Part of it. So really I'm into music fully. Oli mu music kati. Music fully. Art. Ebyaddala. Oli mu art ebyaddala. Yes sir. Kati bafani bo tebaagala byakwekwasa tisimanyi biki oli mu music. They just have to be patient and wait. Omanyi kati never find manyi walwenge gye batuvugamu speed. Etya. Nafulumya oluyimba lwange on a Tuesday. We Are Tired song. Nga nakalufulumya bwenti. Nga terunaba nakumala na lunaku. Omwana nawandiika comment. Ngera amaze okulaba video. Akapyo kaleeta ddi. Ngabagala kapya. On the first day. So just be patient. I have a lot of work. I'm going to give you music strictly. Alani alina shadow ya taata. Lwaki tokimbuziza wano nga tuli mu interview? Nongamba bw'obeera ku interview lwaki ogeranga taata? Because it also applies. Yeah. People should learn to appreciate.
Actually bantu banja batafaanana batata baabwe ate nga bandyagadde kukola ki kufaanana nga batata baabwe so kati nze mbafaanana kitange. It's a blessing. Ate we mbasobola ate kuyimba nga ate kyo kyakabi kubanga oli star. If you can sing like a star, it would be bad singa nali nkopa tugambe say okay si kukopa because nze sikiraba nti kukopa because sakola sajjala yaki edowooza singa nali nsobola okuimitatinga let me say Wizkid that would be somehow bad. Neka kino sina kya kikolya nina basabula busabuzi. It's just a matter of time because the things I'm doing are not for today. Mustegedde sikola bya kukola kati nti nkoze hit song jankola ebintu nga n'emyaka 2 from now webasobola kulyako yo music mutabano wange akole ki amulyeko so kati bino byenkola abantu bya criticizing the truth about the matter will be out after some time. And that can't stop me from bino ebintu disorganizing anya abayimbi neba ku discouraging ati nova kumulamwa kati nze nkibaddemu ebbanga ddene. The people have talked, you get disappointed, you stand up again, you start walking so kati ntuse extent nga tebikyahandya nga akyali omanyi bana abantu tubatwala for granted by fans baffe bareasoninga they don't just comment. True. Ate bwotwala obudde bw'onoolaba comments abantu ze bawandikanga ku social media olabira ddala nti oli akiwadde obudde n'akirowooza mukitegedde so bakimanyi the people there balina batabani baabwe balina bawala baabwe nga babafaanana and they are proud of the fact that they are kids mukitegedde kati you can imagine nti olina mwanawo naye nga mwanawo talina magezi mukitegedde ne bw'obeera n'omwanawo naye nga alina ku magezi you're also proud mukitegedde so as a matter of fact nze nkimanyi kubanga kati muzeeyi era ne period ye okuyimba egenda ekola ki eggwerera kati nze nekisumuluzo n'akakoleeza bwenkolezeza ekisumuluzo ntandika lugendo kati wera tugenda Masaka ye ndowooza yatuuseewo atuuse Kayabwe atuuse Kayabwe mukitegedde kati nze nfuluma kibuga fuluma Kampala exactly. So it doesn't mean nti waba ali mu kkuba atambula agenda ntatenze nsigale wanentu omulinda amale. Do you need the Beguli support or you just need to build your foundation? Of course I need it. Why wouldn't I need it? Njetagira dala more than even before. Okay. So Bebe Cool akoze okugwe okupushinga oba takoze oba time eno oba the biggest challenge sobola okubeerawo eri nti he also needs time for himself for his work. Okitegedde so out of 24 hours in a day balamuntu agenda kusparinga 4 hours for his work. The greatest time yandibadde saawa ng'egyo kyatasaafuna so kati nange ntuule mulinde ku weekend nze kati nga mwantandika wananfunira akadde nayingirira mu channel betawe kati saawa zino wandibadde ontuuza wano ng'ompaako interview nga ina hit song wane Uganda naye nga saasoma mukitegedde you can imagine sisomye sina kyemanyi kuba kivuga kyonna. I don't know what's happening in the country just ngandia ufankera kumacha kuja mu studio so abantu mbawanga time bagita process by process abantu babera naive sometimes okay so ebintu abana Uganda bavuga speed abantu abamu ate bavuga speed ate babatomeza because I always see this mess ngoli because of the pressure of the media ate nakolera mu ensobi gende waka tuula think about yourself and the future not just the pressure of the media and oli bagambe why wakafunya olimba bakuzizisa olimba olulala ogenda kola kyotandise kutakula mutwe gira ki no
tokolera kwa speed. No, if something is good, it will be good. There is no compromising quality. Music omulaba otya generally nga music yazamu abantu essuubi. Actually nze ndowooza government yandibadde ba artists tufuuka ba essential workers. Kuba abantu bali so stressed, they are home stressed. Naye oteekako akayimba katugambe ka we are tired. Omuntu nawumuzamuko ku birowoozo n'anywa kabiya bakaki n'awumula okitegedde because now abayimbi bali waka. The only artists abafulumya saawa zino we bali abalinayo obuyimba bwabwe nga baabutereka. Okitegedde because it's true, not all musicians have studios. Okitegedde. So I think nakyo bandikiconsiderinze. Naye nadde nkyogerako ne producer Vad n'angamba naye ndowooza senga bagamba nti omuyimbi bw'atuuka ku road block n'asanga abasirikale okay bagita permit gy'osooka okubalaga evidiyo yo ku YouTube. Then nemugamba okimanyi bwe kibawa ekityo bayimbi bangi tebasobola kutambula. Waliwo abayimbi bangi abalina ennyimba ennungi but they don't have videos. So I think music is something that calms down people's souls. And Ugandan music is growing so fast. Is it growing? It is. Sure. It is growing. All your sounds, zigenda zichuka size zigeze dda. Ne quality ya videos. Bigenda bichuka mpola mpola. Nasanyuse nnyo luno oluyimba lwa Kenzo lwa Weekend. Kenzo is always surprising people somehow somewhere. Yakola oluyimba olulungi kati vision y'omuntu kyandiroozeza video ate yena twisting analeeta something that is so natural. Okitegedde bali mu bitooke bazinira mu bitooke. It's not something that anybody else could expect from him. So and that is art. So music wa Uganda akula nakati. Akula. Okay. Just though mukyalimu obuvuyo buno bwaki nti ono buli eno ki but quality wise it's growing. Kuba mukati emyaka etaano just 2 years ago the music that was here in Uganda nga tukyali mu kidongo okitegedde ng'ogenda mu kidongo osamba pupupupu naye kati artists have started to sing songs ng'omuntu asobola okutuula mu motoka ye ng'agenda ku mulimu n'awuliriza oluyimba n'afuna message. Bamugala Chameleon Bebe Cool Bobby Wine bagala akajja anti yali weve wataba wayingira yali weve esooka Okitegedde kati eno wave yakubiri you can't compare the songs of the early Bobby Wine generation to the songs that are playing right now. Nibo ziba za bala okitegedde kati waliwo n'omwana omupya King Fay ennyimba ze yaleese okitegedde you can't compare these songs to the songs ziri eno weevu mpya ssebo weevu mpya enakuba akajji kano kalemeddewo emyaka n'emyaka akajji ako otegeeza akajji kyako emabega akaba BBC Bebe Cool Bobby Wine Chameleon BBC anti basiiringa kizimbe kyabwe basiiringa byabwe nedda kiringa ngo bozimba ka apartment ko n'okaggala. It doesn't mean kati ffenna ffe tetuzimbe apartment muzizimbye senga Alani Bebe Cool Chameleon Bobby Wine babakwasa industry baji tukwasa generation no Alani you are fair Alani eno generation eri ready okuhandlinga ekintu ky'abasajja bano. Are you guys ready? Generation yama even more eri ready okwata ettoffaali lya Bebe Cool Bobby Wine ne Chameleon ne bali bakwasa ne bagamba tuwummudde tukatutuule ekiwaatule wano kyenyinza okugamba nti generation eriwo neddako yesobola okuleeta Grammy. Tunula mu kamera Bebe Cool kwali tunula mu kamera generation eriwo saawa zino yesobola okuleeta Grammy wano mu Africa. Generation ene eriwo wave egenda mu maaso yesobola kubanga it's evident okitegedde because art akyuka ate abaana bano abato be balina art mpya bali fresh obiraba bulungi nayogerako ne Mzee Sebata nagamba abaana bano bagamba bali fresh naye ebintu byaffe bye twayimba
ate bye baddamu ne bajabulula kati bagamba bali fresh kikaaki fresh kije mwogerako mu generation eno. Ngenda kugamba ekintu kimu tewali kipya kikolebwa saawa zino worldwide. Alright. Tewali kipya kikolebwa. Ogenda ku bikadde n'okwatayo wano n'okwatayo wali n'ozimba something different with some different melodies. Oshitegedde. Era ne bwolaba abava Nigeria tebalina bipya bye bakola nti bakoze ekintu nti kipya oluyimba lupya. Era ogenda kulya nga mulimu oluyimba codes oluyimba wano was borrowing. Ogenda okulya nga sample ya kick ayina wagijja osegedde kati ye n'agireta wano n'agitreatinga bulungi n'agiteekamu ebyali bijibulamu ne lufuuka luyimba lwakabi. Ensonga lwaki nkugambye nti amagezi kati generation eri ready kuba nze nina endowooza n'abalowooza nga nze nti Kenzo yagezaako okuyimbira akajji k'abasajja balinga abakagudde Good Life yagezaako yasooka Good Life yasooka okukola sebo njagala okkiriza statement eno ekyo ekizimbe baakiggala bypassinga nedda you can't access it. Yes that apartment but bobe nyini buli omu alina ekisumuluzo kye buli omu yaggalawo bakosa frame buli omu alina kopi ye kati ffe wano saawa zino tuli mu kuzimba apartments ndala ne balemye okuggula kati ffe bakkiriza generation abasajja babigaanira munange ebizimbe bikaddewo biganyi okaddiwa bulandi ebizimbe biganyi okaddiwa kibeerawo emyaka 10 kakati at the end of the day obupya bwa kino tewenkanankana n'obwakiri tukitegedde kati eri apartment webanga yali ya floor 3 kati wano tuzimba apartment ya floor tewali alina luyimba lukuba myaka 2 ku market. Yes, that's true in a sense that nti bagala byakakati tukitegedde nti ffe twagala tukube Africa nti sawa zino omuntu ayagala oluyimba olukompitinga tukitegedde ate wesanga okubi oluyimba nga lusanyusa generation eriwo ate generation eyo bweneekula ebiveeko they need something new. The world is changing every now and then tukitegedde so kati obuzibu wetubusangira and that's why I want to change direction me myself nakirayo mukayimbako actually this has always been me. Olimba lunayimba omukwano gwo it was a reggae tune nti saa zino bw'oluzannya it sounds like a new song in your ears ate nga luyimba lukaddeko okitegedde so sinti buli omu saawa zino alina such mentality naye kati ffe abalina omukisa ntusobola okulowooza bwe tutyo n'okuba projection ffe tujja kuvayo kakodyo kokka kemulina ba-artist ke balina okukozesa okumenya ebintu by'abasajja bano abasajja bamala okugalawo ekizimbe kyabwe ate nabo ne bajja ate ne batandika okupangisa ate mu apartment bwaffe bapangisaayo sebo basabule nti okitegedde bakola music ali ku gundi yammwe kyengezako otegeeza okitegedde nti kati babalabye nti kati mukuba zino mwagala bitambula however much nti bakola ebirivinga on nebitambula naye kaba basabulireyo kati bazibu okitegedde so at the end of the day bazibu okubejjamu era bajja pondoka mpolampola bapondoke baddewa music oyo lwaki abaana tebaagala muyimba tatunda oba tasasula oba abadigize tebamwagala music taleeta akasente ka buliwo ka quick money taleeta quick money it's a matter of fact you need to be patient message eyo taleeta quick money it's a matter of fact nti such songs ntate zifuna nnyo meaning later on nga waguddewo ekizibu after like 2 years narefaringako omusajja yabiyimba okitegedde waliwo akayimba ketu omusajja keyadanzanyira Black Eribe kayimba but there have been no school anymore ate ng'olaba kirelatinga to the current situation where there is no school yakikuba dda okitegedde so ate kati gwegenda kuleeta akayimba oyagala abaana banyenye bagenda kunyeenya mu bbala for 1 month 2 months ofuna akasenteko bikomaawo
akatale ka reggae music kali katya kusaidia gwe music gwolimu abantu batandise okwembracing reggae music mpola mpola abana Uganda wano batandise ensonga kitulina walonga bagita tya show ya Julius Chaze ene ya songs je kola jaleta abayimbi wana Uganda then waliwo jatera okukolera munyonyo waliwo nyege so and people endorse those concerts so ekyo kikulaga nti ne wana Uganda abantu batandise okukola ki embracing reggae music so not only that Kenya bagala nyo reggae music Rwanda Zimbabwe so Africa wise atene special reggae music eri wide eri so wide kati nyizo kubuza mu Africa bayimbi kibumanya at the moment abakakasa reggae music give me one at the moment in Africa ngakuba reggae mulungi ngakuba reggae asobola okubeera ku standard z'aba Talas Riley Chronics of course bali ekintu kyabe bakitandika bakimanyi base ya reggae music eri so open usegede ate n'abantu abagala reggae music bamanyi kye baagala usegede tebalinga bana badanso kumalaga balisa bamanyi kye baagala and reggae music is strictly message no message teri kuwemula teri kola ki message you have to educate era ozanga omulimbi wa reggae awemula tali nayo sina rimbi okay uzijezere ntono naye kizibu nnyo okusanga reggae music ngawemula so kiba kitegeeza nti have bigger chances naye kati mu Africa Nairobi ekola bulungi Zimbabwe baani abo bakola bulungi wane waffe tuli tutya jontwale eyo kati vision yange njagenda Amsterdam kusamaja okitegedde Rotterdam njagenda Canada kuyimba Canada yoyagala tunamufuna omuyimbi ng'ava wano Kampala ng'akuba ne batalasi yono go to the one naye bless kirungi okweka Hitmakers Federation oba yantaddemu list ya jina yaba superstar mulimu bana oba toli superstar eri tobeerayo yaba superstar mulimu bana bali lipazo gye bali abakuba zihiti okulembeze bwaffe bulimu a lot of ignorance ngezako okugamba nti okay largest percentage y'abayimbi baffe tebasoma kyebawulira kiri kimu nti ne bali akasente okitegedde kasita basulayo akasente nga badduka they don't know about the policies tebasobola kudemandinga for change of the policies is driving our narrates is driving our music industry okitegedde nti omwana baba alina hit song saawa zino n'omugambo manyi nga yaliko n'omwana manyi jangu mu kibiina kyange nti kyekiriko kyekigenda okuleeta akasente kuba mu gavumenti agenda kudduka gye but I think there should be more of sensitization of what this is all about before you even create a federation or an association. To what are your objectives? What are your aims? What are your core values? Kati zebe byenjagala okuwulira omuntu akuwe manifesto y'ekintu ekyo. Thank you. Kati awo nange ng'omuntu omutegeevu mbeera confident followinga okitegedde naye kati bw'ozuukuse ku makya n'oŋŋamba nti ngenda mu federation wetnet nzuukuse ntaddemu engato ngenze mu meeting tovuddeyo publicly to tell us this is kino kinakubeera bwe kiti these are objectives twagala government ekole wetnet ne bitwagala okuwulira fe abamu si buli omu ekintu kino Chameleon kye yakoze okiwagira oli ku side kyendo byandibadde okay kwegrouping in different categories nga byonna biri under art waliwo umbrella okitegedde nga ba DJ balina kigundi yaabwe
Tugambe ba MC, that is okay. Yeah. Nesi kukwata bibina nga mukaga mu bayimbi. Mustegedde. Nti abayimbi kati mwina ba hitmakers na ba legend. Ekibina ky'aba upcoming. Eba youngster. Ekibina ky'aba youngster, ba fresh kid. Youngster. Mustegedde kati fresh kid ne Felista. Neba ni ani ono mulala. Ya Damarimba lwa Shonto. Gundi Ring rapper. Era ndoza nabo bakole ekibina kyabo. Actually it can make sense. No baba. Ochimanyi basobola bawuliriza nnyo because abana abato. Ochimanyi nabo abana abato they are more favored. They are more favored. Osegede. Kana baba nafe tukoze ekibina kyaffe. So I think we should get one umbrella but sobola okufolinga abayimbi bonna. So sikwe kutandika hitmakers. Legend Adongo come super sita nalaba just to listen nalaba waliyo ne aba gospel kutule na gospel nabo bekutula. So I think it is so wrong. I don't want the government to take it serious. Galaba hit makers pagalaba hit makers and I don't know what protocol they use. Simanyi abantu babakubira masimu. Simanyi, I think someone should come out and clarify. Nti categories z'abayimbi ezo ngeri gye babikolamu. I don't know waba basindikira emails. I don't know waba babawandikira letters. I don't know waba bakubira masimu. I don't even know oba nti bagenda ku TV ne balanga ne bagamba nti kakati Uganda Musicians Association on the 21st of this month we are having a meeting. Yeah. I've never heard of any meeting. And at NH I'm challenging you buza abayimbi bona bono. Oba waliwo omuyimbi no yali. Okay, I don't know the mode of contact. Communication. Kati ani go to blaming government oba abayimbi abayimbi batali organized. Yes, exactly. Because government got where to say amatuga government gali just wide open. Yeah. Fengaba art chetubawa, they will perceive it. Actually, they are going to take the advantage of the fact that to disorganize tuli mbuvuyo buno. Ne sente ze bantu badde batuwa in 6 months. Zimale emyaka egyo. Ebintu temuli organized. Yeah. So ndowooza abayimbi fenga ffe tulina okwetereeza. Tufune umbrella emu nga buli muyimbi asobola okufuulinga under that umbrella. I don't know how and when, but I think it's the best option to do. Abayimbi mwegendereza abayimbi abato. Concentrating so much on online platforms. Musooke mulire eyo nga temunadde eri. Kuba kati bagenda batwala mu speed basajja gye bali abagezi balooya. Yinga kati bo sporting the industry. Kati industry eno esobola okufuuka big problem. Yeah. Ate nga mulimu sente. Omuntu muzeyi nga akola kiwato tondeke kiwato. He makes a lot of money. Kati bakabirealize nga babitegedde kati. You got one. Toluyimba tugulako oluyimba. Ebintu ebyo oli ku side kibaye. Nze kati saa kubiddako ebyo. Nange era we binatuuka nange nja kukola application yange nteeke ngayo music wange. Kuba nkisobola ku application yange. Because I have my following, I have my fans. Kati you got you. Do you know how many applications are in Uganda? Is uploading nyimba z'abayimbi? And how many of them pay? And pay good money? What was paying? What was paying? Never want to come music Anti chenkubuziza. Go make research. Why do you think for the longest time abayimbi bali ku YouTube? Yeah. Wali ulindeko omuyimbi nti waliwo application wetnet Uganda yamusasudde. Ate bo bafuna. Juzo nabona adenkebera ku site ki. Nganda abampa bulungi ne profile enyimba zange zonna. Ndoza nezenjogerako nga ne title sina just kogera bogezi title nga bakola artwork nga ba uploading ku site za.
Oshtegedde. Oluyimba lw'omuyimbi, oluyimba lwo ne lubeera ne downloads nga 17,000,000. Naye nga tofuna. Naye ng'oli nanye ne site eyo. Afuna sente. That is so wrong. I think the government kuvaayo mangu. Simu abalina kifightinga mu bananyini waako oyo. Ne mugamba nti gundi site gundi uploadinga waka wange mwanzo. Kati nedda siffe. Kubanga kati nze nyinza okuba amanyiyo sites nga 2. Ninga waliyo sites endala nga 10. Eziri mukozesa waka wange. Okitegedde. Kati nze nyinza okumanya Faruku alina site yalutaddeyo nenkubira. Ate bwe nkubira n'ogaana olugjayo. Okitegedde. So I think government erina okuvaayo nga to protect art w'abaana Uganda. Not only music. Waliwo abaana balina skits zaabwe ennungi. Akoze ka skit ke and someone is using it and is earning. Use one another olimba we are tired. But someone else now uploading up YouTube. And nageze nasembye okukebeza nga lulimu 5k views ku channel. But the good thing is that kati nze enyimba zange nziteeka ku TuneCore. Okay. So whoever uses my music, in what way they use it, it's me who gains. Okay. Not them. Hey. So you are promoting is fine. It is okay. Okay. Then kati abayimbi abasinga bibatamanye. Exactly. So yensonga lwaki nti balina bimanya, balina chance nti nze nganze sinza bisirikira because I know them. Abayimbi mu uploading enyimba zammwe ku TuneCore. It's just a matter of having an email address and a bank account. At industry, we need to first sensitize. Put more money in sensitization. Okitegedde. Lwaki omwana wakula oluyimba olwakabina taswaduli yako? Why? Ate ng'okimanyi bw'okuba oluyimba ne luweza 100k views on YouTube. Ofuna kasente. Ng'ofuna $1,000. So, nosanga olinga alina 500 views. Ate genuine views. Nenga ziri wa muntu mulala. So I think you should, I think you should always enlighten, put more light on that topic. I think nja kubeera nze ngenda kwewaayo nsomese ndowooza abantu abayimbi ku bintu bya YouTube. Yes, basinga tebabimanyi. TuneCore. So that nti omuyimbi ate ne opportunities weziva. Okitegedde nti oyinza osanga oli investor ali Bulaaya. Oluyimba lwo tagenda kulusanga ku channel ya Hobbies. Ayagala lusanga ku channel yo kakasa nti yo. Ayagala lusanga ku channel yo nga kuliko email yo ne contact information yo. Business zitandikira. Kati luli wa muntu mulala. Kati ba contactinga Faruku okufuna paper daddy. And ate bwekyo ekitambula industry. It's the fact. Zaina benda be culprits bangi over 10. Ate mbabuusiza, now they're on track. Tebamanyi music waabwe gyali. Tebamanyi yadde. So I think we should first concentrate on that. First ng'obuvuyo buno bano ababuleese bakyali mu ebyo. Nze nganze, I think they have not done. Kuba nandibadde mbiraba ku TV, nze ndaba TV. Yeah. Nandibadde ndaba bukirip ku TV oba ku social media. Bwenga nkulaba interviews. Nandibadde ndaba president wa UMA ng'asomesa abayimbi ng'alina ka video ka uploadings ng'asomesa abayimbi ku by'okukola. N'abasomesa ku bandibadde bafunayo na sessions. Okitegedde, we have good producers here. Nga waliyo ka video gye kali nga kalaga nti omuyimbi yenna ng'amaze oluyimba production ng'ayagala ku mixinga ku masteringa. This is where you should go. This is the expert in that. Bibagala bino muje mu registering mulete ID. How does that registering abayimbi? Registering kasente. How does that build an artist? So tuvudde kati ku basics. Basics ezikola omuyimbi. Zebalina okukola. Tebazikoze. Kati obomala okusomesa omuyimbi awo omuyita wakati engeri gy'oleeta omuyimbi gwe n'omusayininga gwe nga gwe. Naye omuyimbi talina na email. Tamanyi byakola.
So really, I think we should go back to this. I'm going to do that idea. I think I will sell it to some. I will sell the idea, not selling for money, but for free. For free, because nature and abayimbi. Singa bakoleyo ka application. Akakunga abayimbi. Where anybody can go and register. Tuwetaga tambula kuva wano. Kwa mbandi Alan Hendrick Pepper Daddy. Ngoje nkosanga it's a nickname. Yeah. Ninyongerako Saline and you upload your national ID. Yes. And you don't even need to upload your songs. You just need to upload the link of where your songs are. Ntoli bwajjana alaba nti number 1 Alan Hendrick. Okay. Kale national ID n'ekifaananyi weekiri. Linki weeri nti bw'okiliikinga wali link ekutwala ku nnyimba ze. Yes, noziraba. So that means muyimbi. He's part of art. He's supposed to gain from art. So sikwerondamu kati ono yagenda okulya oli yagenda okulya kati oli. Instead of kufulumya sente ate genda eggulu wandiisa abayimbi b'eggulu nabo bemanyi. So first sensitize them bamanyi ekyokukola mwenga kati muyimbi making sure ina chikuchana wet net bafune links and you can easily verify those things. You can nto kutegera nti Pepper Daddy ndi muyimbi. It's just a matter of genda ku Spotify nolaba iTunes nolaba abali serious babeerayo nate abana gye bali banja balina tunes akabe ziri supposed to be there. Watch mbabuusa tebamanyi. So I think it's ndoza wetu tulina okulaga. Okay. At the moment nga tetunaba kulowooza ku bingi because at the end of the day center zigenda fuluma abamu balye abalala bakolime nga wekibadde before. There's nothing big that will change. All right. Tekambuuze nga atamanyi. Which mu group chi does Shiba Kalungi for? Mwezi abayimbi namba. Alimu hitmakers? Taina gyalimu. And Fig for Maker. Fig for Maker naye simulaba yongo babayita. Si muyimbi. John Black. John Black simulabanga kubalira we. Kenzo naye simulaba yo. Si bayimbi. Don't you think they deserve something? They deserve. Exactly. Because the system is not clear. Bino chuka. Kubanga oyutachuka industry afate bigendo jiza mabe. Wansi obowedde. Nedda vana kwecho industry generally. Ebegenda kubanga kuba katufa abayimbi tufubya nnyo okutandika okukola quality because that was also an issue before. Yeah. Of quality mu video in our content. Kati tukifubyeko nnyo. Kati ebyenfuna kati ebitanso okuzza industry ki emabega. Industry neserera wawe twasererera watuufu ku generation ki. Amanyi buli generation ebeera ne hindrance factors zaayo. Kwa kati you can imagine kati nga edda industry yali ya zibulo ya beef. Kati watu byachuka. So a lot of factors now in play. Ate kyenda benyo ku bavubuka bannange sawa zinabayimba nti beyagaliza bokka. There's some bit of selfishness. Nti someone selfish to promote another artist. Atoli na kushouting out atoli na nyiga. Yeyo element gender byemu kentonotono. But that can easily be wiped out. Okay. Nobila na hit songs nga 5 nengo oli yala boy man. Abayimbi kye baliko. Kiba kikyamu nnyo ekyo. Kikyamu nnyo. Webali banje. Nga yalamani. Naye nga alina hits mmeka? Nga 5 n'okusuukamu. Nga ziri ludda. On saturation on play. Naye nga talina sente. Naye ng'oli omusajja akulaga kuba oluyimbo n'asirika. Olwo ne lukyusa obulamu bwe. N'asirika. Alikulabira omwaka mulamba n'alinda ate kuba oluyimbo olulala mwaka mulamba. Twetaaga okumanya. So obuzibu buliwa. Problem eriwa. Basooke basolvinga ekyo. Kuba abaana balina talent bro. Buli wiiki wali avaayo.
buli week tebakulya sente zo nti waliwo omuyimbi agenda okikuba paka last. No. So abakulira ebintu bino basooke bafe ku ebyo. Basooke bafe ku ebyo. Ate nolaba n'abakulu mu gavumenti babiraba. Naye nze kinnuma sebadde kubanga akyakaaba. You can imagine. Mukabe nyini wakava kungamba. Mukabe. Wakava kungamba nti yakagulawo YouTube. Mukabe YouTube channel ye mpya. I don't know mwebe bibina mulimu ekibiina kyalimu. Mpulira alimu bakadongo kamu bakola nabo ekyabo. Kadongo kamu abakulira. Mpozi bw'obongamba nti abakulira pastor simu yibyo. Bye ebintu byezo basics yandibadde nga yamubuusa dda. Mustegedde. Kisokere muffe. Mustegedde. Nti bw'okunga abayimbi bakadongo kamu bagambe like bobeera nga gwe president waabwe, like give them how they can earn from their music. Ati wesanga abakulira talina YouTube channel, talina bank account, talina passport, talina mobile money account, era wagende wasala gamba nteera ku simu. Kati ku simu abagenda kuteerako million 2 yandibadde akuwa million 5 nga akola just transfer kuva ku account kudda ku account. Kinoma omuntu okubeera nga yeyita legend naye nga anytime abeera mu kusaba. Kati bye tulina okuyigiriza eggwanga kati ffe nga ffe abasomyeko ababimanyi. I think it's the biggest contribution I can do nze mu art kuyamba, because art wange ndi mukola I relate my art with kubintu byensomya. Software engineering obimanyi ostegedde. So and I know how it moves, how music moves electronically. Omufuna motya. Do you know your rights? Nga writer oluyimba. Manyi wokoma. Nga producer oluyimba. I think at abakula abefuula nti bakulembera balina okuba nga balina this knowledge. Bagimanyi. Kati kyenjagala okutandikeko. Segakasa. Anyway, nze ngenda kuyamba. Bw'otuuzanga muyimbi nga ali mu associations ezo. Mubuuze ebintu. Because those are the things that artists want to hear. Sawa zino ng'oli writer awandisa oluyimba olwakabiri hitinga Uganda namba naye nga talina yasibye enjala. Oshitegedde kati balina okuvaayo banyonnyole bagamba abantu kakati wandika oluyimba lw'omuntu rights zo sigala bwezi watu oyagala kusigaza rights akutemerenga sente kiveemu oluyimba olumulekere. Naye waliwo okuwandikira oluyimba wali One Love oli nakwata oluyimba nelufuuka problem nga gwe tolina the rights. So I think those are the basics. Tulina okuyiga saawa zino tulina otegeera so tusobole okunyumirwa music waffe gye mumaaso. Olabye beat baadde tebasobola kuba bantu kola ki. So ensi tebigenda kyuka. Water switching kati naye nga channel eyo nga there is a way how each and every artist can benefit, not a few. Oshitegedde nti eyo channel eriko abayimbi be Uganda naye kuba kubeerako traffic. Jamaica njiraba human bagirina. Oshitegedde ezo channels not having many channels. It should be just one. Jamaica bagirina. Oshitegedde kuba oluyimba lw'omuntu olaba sente zeribeese. Exactly. Oshitegedde nti channel banga weeri nti buli muyimbi asobola okwepromotinga on that channel ng'agamba abawagizi bange nyimba zange mu downloading wano gumanyi kubanga olina downloads 10 naye nga tolina ade n'ekikumi. Because at the end of the day kasa kubeerako traffic waliwo abagala okulangirako kubaako abo tebasabbula waliwo ba investor buli agenda kujja ku channel alaba omwana azanya bulungi omupiira amuteeke mu ki. So I think tuve mu bino ebyogamba bagitayo gye baŋŋambe Ugatunes. Let's broaden our minds. Tugende digital ate tetulowooza ku muntu alina hit saawa ze ntolowooza ku Paraso because yalina music aliwo saawa ze. Lowooza ku mwana saawa zino atanatandika kuyimba naye nga alina talent. Bwana hitinga studio nakola oluyimba olulungi anasobola okufuna ina capability y'okubanga balina kasente yafuumuka bufuumuusi. So tocha touching so much ku bayimbi batyo.
kubato sorry it's general n'abakulu kibalya ddala nno actually abato abalabufu bakitandika ddala ba epasi balya ssente kati bwe weebuuza lwaki epasi esiibira mu ddiiro lye afuluma agenda mu supermarket kola shopping akomawo waka. He's not even bothered about the situation. Actually, tagana bamukyalira kumulwaza.